Gokutte gobba kati laba Lwasa wa Samala yagenda kuzaala mu malaya Don Chris yagenda Bulaya kukola mirimu gy'abadaawa si papa kati ali mu jjeera kati akola mirimu gy'abateeja yawani kalungi ani akawandiise mi kakati ngena kugulira iPhone netuuka ekiseera kyamugambyemu guminkiriza omanyi byenjagala okukolera kakati ngenda kukuba embaga ngenda kugulya nga talina kyatubuukiriza kyovala nayimba Gokutte gobba totunula bbali kolanga bad black Gokutte gobba bakusibe naye ngomanyi sente wasime ekituli bwe bakuta ogenda genda ozijjewo zakati okuwa abantu babano kolabo dakisikatera nkubidde yagala kolabo ne bafana simba na mizimu singa n'abasirikale bankubira omusirikale n'owulira nga ali mu kuwummuza mundu wansi ayogere naawe ankwana afande nanga ayagala kunkwana nzenekolezaako ngenda kubanga bwolaba liri puzzle nga ndi awo ndi arrogance njogera nnyo kuyimba kutono nze okuyimba nasinzidde ku liri puzzle nga njogera nnyo kugera nga njogera nnyo limba nnyimba y'olumu mu mwaka enkudi GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa steam bath sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwereere tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwamuludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owana kusumbukana n'amadaala ku GNS Plaza kuliko ne ofiisi za URA gwe wenna yagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso tuyimba kuba kati anti ndi muyimbi kati okay mwagala kunkyaza ddi mwagala kunteeka ku z'abano bakaceere kale okay no problem sawa meka kale kati kanve wano okukubireko nnyongere okwekkaanya Salisa okulabako Alan Cruz. How are you, Chumi? I'm okay. How have you been? By the way, I have a lot of I have so many fans of you. They were really asking me, "Mana ways?" Chosola kubanga wakanda ba. Alero tandika kukutantiza mu luzungu. Abanga gamba twanyumiza dda. Kati soka tutya. Luganda kimyo lyotya. Tombuza how have you been? How have you been? Waleta akagamba Mostive kakwatira dda. Mostive enokubera Mostive. Kali Mostive kategeza ki mpozi? Ekintu kyonna ekyakabi. Abagole banyumye babadde Mostive. Alan you're looking Mostive. Motoka yali Mostive. Alan baby ali Mostive. Baby ali Mostive. Njala afune ko na ekifaana. Ali Mostive and what? And welcomed. Chumi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wani? Amatullahi wa barakatuh. Happy New Year. Thank you likewise, Bambi. How have you been? Long time, Chumi. Long time too. I lost my number. Okay. And I lost my contract zona. You what? Contract. I know. By the way, you changed. I love your hair. Thank you. What's that style? Mexstar. Mexstar. Visa star. Kakati gwe kati ezo si zaba star. Zabachi. Zabantu abantu balamunga bola papa message. La star nenga muntu mulamu. On Friday you have Spice done. Are you going to Serena? Of course. Are you performing? Of course. Sure, I start performing now. Man, I'm performing now. Chumi, are you performing? I'm going to perform. I want you to put on a good dress. Asiya kwambala dress. What are you going to dress? Ina kwambala ekintu. Ngaya tekirabisa. Ngera omuntu ali Spice Gadgets.
wakubye hit nnyo n'amaanyi Allah okutegobba Chumi wajikubye anko ayaya wajikubye so oyina wayambaide ka dress ne modola wagambye egende etya bana yine kidongo gokutegobba kati abalwasa wa Samala yagenda kuzaala mu malaya Don Chris yagenda Bulaya kukola mirimu gy'abadawa si papa kati ali mu jjera kati akola mirimu gy'abateja yawani kalungi ani akawandiise me. You wrote it? Yes. By yourself? Omanyi kati guno mwaka navudde ne ngamba nayogera ekigamba positive. Kambere positive. Omanyi tulina ebintu bye tukola Alan Cruz ng'abantu tebatuteekayo kati ngamba Chumi lwaki mba simba Chumi okoledde nnyo abayimbi nkoledde nnyo abayimbi ate kino ngenda kigamba okimanyi nkoledde abayimbi bangi ne mbeera ku nnyimba zaabwe ne nyambala obugoye ne nyambala obuke ne teri muyimbi n'omu yankoledde challenge ng'oggyeko Dax Vibes olimba Mary Bata tannakola Nando Love Joylanda yakoze Spice yennyini tannaba kukola abayimbi bangi nnyo n'abaagwa bonna tebannankolera babeti mpologoma bonna tebannakola challenge wengenda olabira oluyimba lwange nti hit nga Ronald Mayinja naawe mukoze challenge nze ngenda gikola nga tetunava wano kiwedde nenjagala tugikole ng'oli mu kadress ombanyi n'okubya designer naleta dress matching komanyi sambala yambala designer kigokozesa wali awo bamuyita Lux ani Lux Fashions akolera wa talina dduuka nengo yaba nazo mu nsawo atambula nazo talina dduuka goba yagala omuguleko ng'olugoye yasose duteeka ku ddalu tukoleyo ka challenge ng'oli mu kadress tugenda kukolayo by the way akaleete wano tunamayira ajja kuba atuuse kati era bu dress bwalina olwedde era bwe nnina buli waka kama nango yennyini Chumi okimanyi you look good in a dress yes I know walabye nnyashi nnyashi yange naye katonda naye n'engeri gyatonda nnyashi enninga kabalaza Chumi oyine simanyi ekyanje eri mu kakadde ewezezza miliyoni era nfunye amasimu mangi nnyo ddala baye ndi musanyufu era nkedde kubira Chumi nengamba Chumi I'm happy for you era kasampulidde essimu yo nzisitya kuzuuka ku makya njagala nenyimukirawo nensenya amannyo nenga nyina olaba Alan Cruz osooka kusenya ensooka kusenya ate amazzi gensenyesa nga fumba so seteekako amazzi mu pako sagala lwala nyina pako nyina ne blend ya juice kajuice okakuba kajuice nkakuba nempeera ku musajja wange kolabo ani Jose extra zakati okuwa abantu bawano kolabo Dax katera nkubidde yagala kolabo ne Bafana simba na mizimu ndasika ogabagaba nnyo kolabo Dax katera kubidde ankubidde ne Bafana kati mbunga gamba ki asaba kolabo adi akava ku simu ne Bafana nakuba basaba kolabo Mary Bata yatumye manager we mbagambye mulindeeko kubanga nakatandika okuyimba sagala bansuule balinde nkole management nga nyina akola ku bya kolabo nze ndi muyimbi ndi okuyimba ndio nayo kali ogenda wall performance yako dda ku Power King njagala bantegeke bantimbe bansasule parking bansasule ndio kengendo nyimbe baba baganye ngenda kuddamu nkole positive show ngenda kuzo mwezi 5 ogwokutaano this month ogenda this what ogwokutegobba positive show this year this year ejja kujjula erina okujjula kwa gokutegobba ana ekimba kinyuma gwe gokutegobba anayo limba anko terunyuma wale wagamba nani ayo party zinyumira wale wagamba batama tamato mulirana tomulaga kitone kya desire yavumya dda mulirwana gwe gokutegobba do you know the meaning I really don't know. Kabagezi. Olumba linzobera nominated the Grammys. Are you sure? Naye nonga yantaddeko oluyimba Gloria Buga imbanga success good. Kademe oba yayimbye mu Lushotala. Gloria Buga yayimanga ki? Success card. Aina akantu zena bayimba balimba. Leero nkubye oluyimba lwange okudde gobba ku YouTube nenkuba n'olwa Gloria Buga. Registerinze bulungi Spotify biki. Bagenda kunziba era nkubidde omwana nenkubira ne police. Abinkolera tuli ku police. Ani? Omwana agenda bintu era yeye. Oluyimba bagenda ddoko. Kwa ngambye nyina olusamu iPhone tunes. Iye bagenda dubba oberenga tolufunamu. Ate tojja tegeera abikoze. Tekisoboka.
Oluyimba lulungi. Oluyimba lulungi nnyo. Naye olaba nalutaddeyo ku magezi gange. Buli kimu ndikikola ku magezi gange. Bale okimanyi yo talented chomi. Nakakiraba. Natudde wansi. Nempulira oluyimba lwono omwana ayimba ku bisolo. Nando Love. Nempulira Mpologoma. Nempulira Kinawolovu. Nempulira Mbalasi. Ngamba Nando Love owange. Olaba yimbe bwati ngate nze yamusomesanga. Ninga chumika nyimbe. Gwa somesa Nando Love. Nze yasomesanga Nando Love. Nando Love namulonda yo nansana. Nemulete Kampala. Kati otulamu ziwulirizamu. Tulamu neziwulirizamu, nempulirizamu, nempulira ne ku nnyimba z'abayimbi bengenze mpandiikira. Nga tete bampa mukisa. Nga achumika nyimbe. Nyina n'oluyimba olulala nayimbye ku mwaka. Lulinga lwa gospel nkigambye ku simu n'oseka n'olowooza nnimba. Okubeera okuyimba gospel tekyetagisa kusooka olokoke. Kiringa bw'osaba nti Katonda wange. Tosaba wa pastani n'otula n'oyimira n'oyimba kati nina oluyimba lugamba guno omwaka njagala kuzimba nnyumba njagala kugula bima ate njagala nakunkuba mbaga. Ng'obitegeeza oba just byakuyimbamu? No, nsobolera okubiyimba era ne bimala ne bijja. Oyagala embaga 10? Embaga kuba kati ndirwedde nasuubiza famire yange guno omwaka okuzaala. Ogenda kufumbirwa? Kati sagala te kunkwana njagala nkiise mu luyimba anaaba apiikinze apiikinge. Nenga yo omusajja waali? Nyina omusajja naye ate omusajja sagala mulaga abantu tamalaayo nenga mwina takola ki? Tamalaayo. Ndi mu interview my sister, let me first finish the interview. I'm going to call you. Okay, no problem. All right. Ono sister wange wa family yange babadde bampala ne banga ddene wenda kubya oluyimba kati mbwampita mbuuze video ekyetaagisa ki. Kyami abantu nga bakulipidde ku luyimba luno. Mukama akole tebakusaba remix. Sigaba. Sina Manager Roger anakubira. Yasooka okugamba oluyimba lwange lulungi. Manager Roger. N'asasula mu bbala ne balukuba emirundi 5. Ewa. Twali omu Davira badda Vira. Jetwali ne balukuba badije ne balukuba nenda banga n'abazungu bazina. N'ekiyimba kirungi. Oluyimba lulungi Alan. Mukama yebale. Kama mulungi. Amanyi kuno kukyano kuno nnako bafaani bo era bambeera bubi. Bangamba Alan Cruz bambi kikumi kyabula ne maga 10 abeera bize. Abeera ya sente. Alijukira mu makindi wasengukamu. Enavaamu. Naye ate ngenda kukoma okuba we bampola wokka. We bampola. Kangambo bange enjala ennumye sina sente mu restaurant esobola okumpa emmere nga siwaddeyo sente. Ngenda kukomawo. Ogenda kukomawo? Kuba eri gye ndi nkogeddeyo. Omuntu akuwa emmere omulundi gumu n'akulangira. Kati ogenda kusalawo ki? Ogenda beera comedian oba ogenda kufuuka muyimbi? Ngenda kuba nga bw'olaba liri puzzle nga ndi awo ndi arrogance. Njogera nnyo kuyimba kutono. Nze okuyimba nasinzidde ku liri puzzle. Nga njogera nnyo kwogera nga njogera nnyo limba nnyimba lumu mu mwaka enkudi buli wasaba akapera enkudi mbeera ku ekyo. Ujja bless no man cast wakawulira tasobola nga yakwogera kakatu kamuyimbi nga kamuntu asobola okuba nga munyuwanjaga yasobola okwogera si kake ala niroza bye mulaba wano ku nnyimba mulozo abamu be babikola baba producer bongeramu kati sobola kungamba nti lipaza asobola okwogera kadani yakwandikide kana akayimbako olimba nalukoledde wa secret producer nenyambibwako secret yali akole yali yeni nenyambibwako writer mwana mulungi ne bamuyita Sean Wizi nenyambibwako ne Lax bantu basatu twafumbye omutwe olimba lwawe video yani agoyagala agikole video mbadde njagala nyina abaana kwegamba kale bonna mbagala bankolere era wabereyo director nga leyo nga yagala okunkolera asobola nze sokola video sokola olimba lwange nendikoleyeko video nnya kuba director bonna mikwano gyange olimba lumu video nnya nenkozesa ziga Darlington nenkozesa gundi bonna nti baŋŋamba ekyo kimu oyimba soka mukwate ono mpozi yani Kimu yani Kimu
ate namusaako gwe. Yes, hello, how can I help you? Yo. Ndi bulungi kiri kisa, I'm going to call you, eh? Oh, yeah, I know. Kanve mu interview kubire, ndi mu interview kale bambi. Bampake yangu omuyimbi. Abadde mbuuza nalidde ki tebagala ndi ebitamaloboozi. Tebagala ndi ebitaddoboozi. Chumi kuliko omwaka omukadde. Alaga naguyitamu mukama mulungi. Bana echumi kuliko omwaka. Naguyitamu Alani. Nense no. Naye kimanyi lugenda kuba lumu 10. Olaba ani Benazo ogonsanze nayo. DJ Benazo. Abeera mu America eyo. Era mulabye engatto. Omulabye? Kati ziliko ttaka. Kati bw'abadde ajja bw'ati, bw'obadde ojja bw'oti. Nakamba oyo mwana mumanyi star. Ne mugamba oyo bamuyita Uncle Chumi abeera ku TikTok okwo alina wano. Naye wano talinawo. Byonna n'obimugamba. Nyumya. Anti bamugambye. Nyinawa? Naye? Ola nange. Kati kyava ngamba nange bambi. Kirabika kyeyisa bulungi. Nze sina buzibu n'abantu. Naye abantu banyinako obuzibu. Nze waliwo yaŋŋamba mbu gwe Chumi abeera atya ku show n'omukuuma n'atawemula. Basiru. Nemugamba nedda. Bana Chumi naye muntu. Nze kati wololerwe neebaka. Nengane nebuuza mulimu nze nenyumya nzekka. Nengamba lwaki abantu banyinako obuzibu. Lwaki nze sibalinaako buzibu. Nekitandika okunnumiriza nekingamba abantu babeereko n'obuzibu. Nga ndaba walayi sina muntu gwenyinako obuzibu. Yadde n'omu. Nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala. Yucha Kids Corner ebintu by'erina season eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites. Erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices. Ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya. Era kino ngenda kigamba famire yange ne mikwano gyange. Omanyize Alani byango bimanyi. Nze Chumi okuba bwendi wano ndiwo lwa Katonda wange na mikwano gyange. Naye njagala okujjukiza abantu mikwano gyange ne famire yange. Buli andaba nga nze wallahi nza mujje wabi bangumiikiriza. Ngenda bajje wabi. Kadde famire yange mikwano gyange. Buli alaba nga nze alina omujje wabi. Buli alina essuubi nti Chumi waba nkutteko. Oba mu bya ssente, oba mu byaki ngenda bajje wabi. Jasi bangumiikirizeemu. Eyo gye walira Christmas wali wammwe? Mukyale waka. Gye walira Christmas? Naye okimanyi nakaaba. Lwaki? Amanyi lwaki nakaaba? Nze okimanyi najja Kampala 28. Naye nze nali siryangako Christmas. Buntule bafumbye emmere. Analinga ku street. Naye ate nga mukyalo gye nakulya weewali naye nga mmanyi Christmas bwetuuka olina okugulayo omugaati, sukaali, bw'otuukayo eyo ogula ebintu nga omanyi nti otwalira abakadde nga sina ssente zibigula. Nga Christmas agenda neetuuka nga nyinamu 2,000. Ne ndya Rolex. Ate nga jjajja yankuza ngamba si kirungi kulya mu kyalo. Naye nga nyinawe nsobola okulya naye nga kiri nkijjukira jjajja kye yaŋŋamba. Ne ndya Rolex Christmas neeyita. Kati Christmas endala gye nali ngenda okulya ne jjajja wange nga neetegese yankuza ko sina maama sina taata. Nali neetegese nga nyina miliyoni yange eng'egi. Lwe lunaku lwe bansiba.
gw'omwezi gwe bansibiramu era nendira Christmas mu kkomera omwaka ne gutuuka fireworks nga nzirabira mu kamooli mu kkomera eno Christmas gye naliddeko obulungi kuba nasasanyiza miliyoni nga 2.5 nengenda buli gwe nalaba nga ayamba ku jjajja wange ne mbagulira enkoko ne mbagulira omuceere jjajja yamala n'afa jjajja wange yafa samuziika ko nalina mu kkomera we yategera nti bansibye pressure mbu ne zimukuba n'afa n'olumbe ne balwabya ng'era ndi mu kkomera so kati natuuse walayi nemmere yannema olya ku Christmas nenkaaba amaziga nengamba naye nengamba nkuze nakulabye nengamba nakulabye ng'oli musanyufu namaze nensanyuka amanyi kyumi ensi eno ogiraba osobola okuba nga ewammwe temuli bagagga nnyo temulina bugagga nnyo naye nze omanyi kyansanyusizza kundaga wammwe nalabye ka vidiyo ako bwentyo nendaba obwana nga bulya nendaba emmere ennungi nga yibambi 10 alaka yazeewaka n'ateekawo nateekawo embeera era ebyo yonna wiiki ya Christmas paka ku lusooka tebalyako bubi kuba nabagulira okuva ku bigere by'ente ebirenge nembagulira ennyama nengula ebyenda nengula enkoko wasulayo nasulayo nnaku oba nnaku 3 kuba ku Christmas lwennyini lwenzijukira ekiro nasula ndi akakoola nga ndi kusaba Mukama magezi kuba bw'oli akakoola olowooza obanga kaŋŋambe ng'omuyimbi n'oli akakoola wali amasanyalaze era nateekako radio neteekamawo ebiiti awo nentandika okufollowinga nenkuba oluyimba olwo waliyo oli mukyalo omanyi lwaki nti gwokudde gobba kiringa Alani bw'onoobeera kaŋŋamba obanga olina sisitawo sisitawo naafuna omusajja omugagga bw'afuna omusajja omugagga n'amwagala naye omusajja oyo natabako kyawa sisitawo namulimbanga bulimbi kakati ngena kugulira iPhone netuuka ekiseera kyeyamugambyemu gumiikiriza omanyi byenjagala okukolera kakati ngenda kukuba embaga ngenda kugulye nga talina kyatubuukiriza kyova naye gw'okutte gobba totunula bbali kolanga bad black gw'okutte gobba bakusibe naye ng'omanyi ssente wasima ekituli bwe bakuta genda ozijjewo osegedde era nenyimba ku bagagga nengamba bagagga nabo tebakyalina ssente lwasa yasamaala n'azaala mu malaaya kati ali mukulabirira mwana wa malaaya si papa ali mu jjeera Don Chris tomulaba no ng'alinnya agenda Bulaaya kukola gw'okutte gobba neze nga nkuzayo kemabega 10 1 bw'oba wagenda mu kyalo ewammwe n'osulayo ko nabo ne bakulaba nennima n'ebijja by'abazadde bange negwe nga tewaali bakadde nti oba bakadde oba mukadde maama ono yali muganda wa maama waliwo bavubuka okusinga famire yaffe ogiraba era nsaba Mukama nnyambe alaniza olw'entunula bwenti neŋŋamba naye storage famire yaffe buli omu ali ku bibye be bantu abatafaayo kyomalako emyezi 5 nga teri wa famire yakkubidde nga teri yakkubidde ne bwolwala nga tasobola kujja kati ntunuulira abaana bonna be bazadde bonna bamaama bange abato ne bakojja nga mu baana bonna banze ategeera nga nze asobola okugatta abaana famire yaffe tewali nti omwana bawumuliddeko wa anko gundi naye ali ku baana be bokka oba nfuna tebasobola kuŋŋaanya baana naye ze natuuka Christmas abaana bonna ne mbakuŋŋaanya ne mbassa mu mmotoka nabavuga emirundi 3 bonna kuba mmanyi bato bazadde baffe bakaddiye kanya kyenjagala obbalaga wabavuga mu matoka yange musivuka ne mbasomba be najje nateete ne mbatwala be najje wandagira bonna ne mbatwala eggomba mu kyalo ekyo wakikola lwaki nze nyina kyempulira muli omanyi Alani bw'olabangawo obukyamu gofubanga nnyo n'otereeza akatono ekati kyenjagala kuba nze ntuula n'abaana ne boogera maama n'akola bwati maama n'akola kati ojjajja wange wamulaba ayina abaana bagagga bakola mu State House naye tosobola nakukikkiriza bakola mu State House naye tewali na mwana n'omu yayisayo lubu lwa kigere ku Christmas era ze jjajja wange oyo mwagala nnyo buli ngenda akaaba n'okkaaba
kuba nfuba nnyo labanga musanyusa chumi olujja n'olukyamyamu emmotoka nendukyamyamu emmotoka nga ya chumi kati era nabadde ndi awali omukyala bamuyita Jackie oba omumanyi w'Omuamerika mumanyi nampeereza miliyoni 3 nangamba miliyoni ezo 3 njagala obeeko ky'oyiyiza jjajja nensooka muweerezaako 5 wangi jjajja nemuwaako 5 ndi kuyiiya kyengenda mukolera weeziri ssente nenga ogenda kukolamu ogenda bikola njagala kumubuuza jjajja naye n'ebintu byayagala sibitegeera ayagala ki kati yali yangamba ayagala olunda nengula embaata nengula embuzi byonna baabibba Christmas kati njagala kumugulira nsansa atunga emikeeka ate akola eki ate amukolera ebbaalo yakyasobola okutunda omwenge ayagala batamivu bamulinnye jjajja wange sayagala bamulinnye ndi kuyiyiza kyamukolamu bwe naaba sikiraba nga nkyekoleramu jjajja bannaaye kimi wasula nani mu kyalo tulina ekisenge ky'abawala nasera mu kisenge ky'abawala nedda genda eri ennyumba ya jjajja erimu wewe oyagala osula ne jjajja kulaki wasula ne jjajja saasula ne jjajja jjajja afuluuta jjajja afuluuta janga bajangu obaka wano ku lubirizi lwange ne mwana ofuluute muntu abula otulo nasula mu kisenge ky'abawala aye nga banjalira nze kino ngenda kigamba bampa respect kimi yasula mu night empale gye nasiibamu kufumba biseera gye nasulamu saana abanakunaaba ate jjajja byayagala ebyaki ayinza okusekerya tewanaabye ate sinabako obukyala jjajja ne jjajja asasaana nja kutwalayo mulabe naye twalaayo kolumu zola wendowooza naye nga bajjajja alina malaaya jjajja wange asesa togera boto jjajjaawo jjajja wange mukazi ayambala gomesi n'atula akabalaza emiryango abalenzi bamulabe n'abikkulako entumbwe bwenti jjukira nti mweru n'atuulawo naye nga talina buli ayitawo nga tebamukubidde era kumukubira sibalina kumenya yeba ne oba tewali amugambye nemuga jjajja lumu olisiibula n'emisambo awo nteekewo ekikomera naye wabadde so emotional bambi nnyo kyumi walaze obulamu obwa ddala omanyi kimu oliriyo walaze nze ate alani nyina nekinyala okukugamba nze katonda wanaaba nnyambye alani nze nyina obwongo nze lwero nakeera ku makyala ngamba oba ndiko mwoyo wa mukama okimanyi navuga emmotoka nengenda mba Bobi Wine mune abantu baba bamanyi tulimba nze manyi family ya Bobi Wine yonna twakulaba ku malalo okuva ku mugenzi twakulaba ku malalo ga gundi ku malalo ga tata wa Bobi osobola genda ku malalo agatali ga kikakyo nga ne mu malalo temuli wa kika kyago novayo mirembe wano Sefco wamulabwe yagenda mugejindi nkera baamubika nze walabyeko nga bambika yadde olwala omusujja ate era kibi kye wakolayo taata wa Bobi Wine yali mukwano gwange kati awo ku kyalo ky'aba Bobi Wine waliwo ekitundu bakiyita Kasaka bwe nasomeranga secondary taata wa Bobi Wine aba mu kamotoka secondary wagisomako ebitundu nasoma secondary kuba nzijjuka nafuna oba na 14 okuyita genda mu secondary nakoma mu senior 1 ne nagisomera ebbanga nga bulengenda kusomera gyenziramu genda maaso onogenda Kasaka nagenda kukijja mba Bobi Wine ne bannyaniriza bulungi ewaka basenga baaliyo abaana bonna nga babaweereza mmere bafumbye n'endya na bulungi nnyo waliyo omukadde ne bannyani nengenda ku malaalo n'ekoola novaayo ate munange wabikola nga lwalooza oli mu comedy saali mu comedy siri mu comedy ekitegeeza ewammwe waliraanye waba Bobi nnyo ojjukira omwami Bobi gwe yayimbako byekwaso waffe waliyo omusajja ekaloni nga nabyekwaso nga mugagga kati byekwaso byeyasuubula byonna yabireetanga waka eweyo jjajja wange gwegambye yafa nga eringa sitowa oli serious chumi kati alani olaba nga bwendi jjajja wange bwe yali jjajja wange yali mukazi nga mugagga nnyo muyiiya naye nga abantu bamuwalana bagamba mulogo simanyi akola ki ng'ate ali bwati talina musajja kujjako ffe abaana be yali alabirira nga talina mwana nga talina musajja jjajja wange yafa tazadde
Kati gokumuyita jjajja kiba kuki? Senga wa mama wange. Senga mama wange. Kitegeze yali mukazi nga mberenge. Yes. Kanayi toyagala kuzaala? Sagala kuzaala naye njagala abaana. Chumula toyagala kuzaala. By the way, this is so emotional ate. Kinene by the way, omanya abantu bakujajinga nnyo Chumi. Nze nasangako omuntu nangamba negwabera n'oyo omuwala. Oyo omuwala ali straight, ali biki. Naye alina omusajja. Naye asobola okuzaala. Let me show you my mom. Abantu abagana ne batuwogerako naye nga tebatumanyi. Nga tebabamanyi. Kati nze nabagamba nyinza olaba salaba ku mama wange Alani nali mwana muto. Okumutegeera ne mumanya nti maama ampisizza bw'ati. Christmas bampadde kifaananyi ki mama wange yono. Era family yange tekiinaako buzibu nze mu kyalo ngenda bwenti. Nze nali manyi style. Nze nafaanana mama wange. Embeera zonna za mama wange. Yali akubye empale. Yakubanga empale n'asiba balance n'akola ki. So kati bibambuulirizaako nze nga sibabuulirizaako. Ye kambuuze. Baba bazaalira ku myaka gino gye ndiko. Oba bo okubazaala n'okuzaala bamala balagira. Era ne jjajja yali abitandise. Zaalayo mwana wange ne mga jjajja. Nja kuleetera bakifeesi wano bakuyingirize bakukube. Gazo kiddemu. Era n'ayita mikwano gye n'abagamba neetonderere ku mwana. Ne musonyiwa. Jjajja yagamba atya? Mwana wange yampita nno. Ampita Salaayi. Salaayi? Nze wali njajja. Sokojja. Njagala ozaale y'akaana. Okole eddalo eryo. Nga bw'onteekayo ku mutimbagano, akaana okateekeyo. Namuga kiddemu. Atwogera lwa bulungi. Akumanyi. Namuga jjajja. Nja kuleetera bakifeesi wano mu nnyumba bakukube. Bambi neyeetondera ne musonyiwa. Nze Alani nja kuzaala. Chumi kizama. Ku peesi yange. Nga tebakupapira. Olaba nange omuntu nelemeredde ndi omu. Akimu ne bumperako basajja banne babiri abategeerekeka. Oba nnyumba ngeri mu mannya gange sisobola kumwagala. Ne bwaba na lodge. Ata kuzaali omuntu setaagisa ate abe na byayina. Ateredde ali financially stable. Setaga. Kati nze ndaba omusajja omanyi kiki kyemwetaaza? Kuzaala. Simwetaagako buyambi kabuwa obwange kabuwa obw'omwana. Nenga aba boyfriend bo bafuna. Mbafuna. Kati Chumi. Kati Chumi. Kati oli bw'aba akukwana. Abasajja boogera biki? Ngere boogera n'abalala. Naye nze sina budde bugumiikirize ebyo. Singa asooka n'anterako ssente. Bajja nga bali confident. Yes. Singa n'abasirikale bankubira. Omusirikale n'owulira nga ali mu kuwummuza mundu wansi ayogere naawe. Ankwana afande nange ayagala kunkwana. Naakweka emmundu tebagiraba. Kati bakwana mu Luswayiri. Nnimi zonna. Ne by the Chumi kankubuli. Kino nga sikikulimba. You are a very, very beautiful woman. Ekyombadde mayinza akimanyi nze. Nze Sharifu yakulabye ng'oli mu kadress. Ne mulanga Sharifu amagezi gamuwedde. Ne mga Sharifu oyo Chumi. Nga ntunuulidde amagulu. Yagambye ssebo Chumi kirungi. Ndi mukazi mulungi nnyo. Chumi wooteka. Naye ate obulungi bwange buli nnyo munda. Obulungi bwange buli nnyo munda. Bino byolaba biwero. Obulungi buli nnyo munda. Munda wa? Nga bwolaba omuyembe. Inner beauty. Yes. Or inner beauty. Inner beauty. Inner beauty ndi munda. Ololi nnyo ku nnyonyi Chumi. Ennyonyi sizirinyangako. Ne kati manyi ntuusiza ekiseera kye. Abantu bonna bangamba okunnyisa ennyonyi bannimba bulimbi. Don Chris lwaki takulinyisa? Don Chris. Asobola okunnyisa ennyonyi. Newe ba Dubai. Njagala nsooke ngende Dubai. Ntawaaze nkomewo. Ate kati Dubai buli omu akolerayo kiki? Kiki osinga okwegomba Dubai? Ky'owulirayo? Okutawaaza njogedde bubi? Ngende Dubai.
bandage binabire bisinga hoteli banchamye ku hoteli esinga ntawaaze ninyenzire sina kyenjagala kulambula kuba kati era Dubai njagenda kulambula nja kutuukira mu Badoniasi esege time yange etuuse Alan. I'm imagining chuminga you jajja. I'm imagining chuminga you mother. Era ngenda kutuuka ebyo ngenda bituukako kakati nyongera okujjukiza abantu abambeerako ennyo banteke mu bulamu bwo nnyina obulamu bwenjagala bwembala era bwe muno kati bwendi mu kukolerera bino byonna byendi nabibala nabisaba Katonda. Omusajja yankubira nga ali mu America nangamba oyo mwala mugambe bwabanga olubuto bugwebwa omwana biki byonna byonna neddwaliro nze njobe ati njagala azaayireko. Bangamba dda sima kuweerera naye tosobola kungamba nti ogenda weerera omwana wange nange mwennyini neetaaga okuddayo soma lwaki oba tosooka nze ogenda soma wanaawe oyagala kola adult education. Yes. Oyagala kola kosi sasa agenda sobola kulinnya ennyonyi nga simanyi luzungu ekyo ngenda kukisazaamu nina osooka oyiga oluzungu kano oluyimba lwe nayimbye lugenda kungatta ku Kenzo kuba ngenda ba n'ensonga lwaki nnyumya ne Kenzo nti muyimbi ndi muki Kenzo amanyimu ku luzungu tonalumuwulirizamu Kenzo. Njagendayo ku federation nti abeera ku federation. Oluwa minister nena naina akuzimya ku luyimba lwo Nyamutoolo enjalu wamu Nyamutoolo nesala lumuwanga nga sinaba kulujira bulungi nja kulubawa njaluwa Nyamutoolo adogera federation oluyimbemu kuba sinalukwata na bulungi manyiko bimu tanakasha sinalukwata bulungi watadde lwaki olutanakwata anti olaba mu studio kati nze nganze bali coding ekigambo kimu gwe na stopping anenzirake okutego ba ayunga biyunge kati ndikola rehearsals tetukyava mu motoka yange ndikola rehearsals kati nze ala ni waliwo ebintu byentuukako kyova olaba nze tosobola kumbuuza ku kyesitamanyi nenkuwa answer kuba mba sikimanyiiko ate ng'oli mutu nze bwe natuuka nga ndaba emmotoka nengamba kati emmotoka bweba esisenyi bategeera batya bweba ekyamuswe otegeera otya nga ndaba sisobola kubikola ki olwo nga nkyali ku booda naye vuba nagula emmotoka tena kati tosobola kunnimba ontegedde ekyentegeeza kalagristi omanyi nti nafuna emmotoka luli baali bannima nga nti emmotoka amafuta mangi olololololo kati buli kimu okimanyi. Yes. Obulamu obutambuliza mu step by step. Ate sagala sisinkana muntu nga walayi sina mbooziyo. Njagala mbe n'embooziyo. Ne weematira. Neematira. Ate guno omwaka ngenda kwematira nnyo. Oba nkumanyi oba sikumanyi ngenda kuba nga neematira. Nze omwaka ogwedde mbuuzizza nnyo abantu. Kati njagala bambuuzeeko. Mbuuziza nnyo abantu. Tulagaba bakubuuzeeko? Tulakusanga how are you Uncle Chumi? Yes, hi. Ate osula bulungi. Nnyo. Nalaba ennyumba yo ssebo. Zala ni Mukama byonna Mukama. Nekyo otunuulira obulamu engeri Mukama gy'azze n'engeri gy'ozze ng'ozimbazimba obulamu bwo. Walayi Chumi weebaza Mukama. Mukama sobola kukoba butamwebaza. Mukama alina byampisizaamu nga ndabira ddala bino byogabadde maanyi ge. Chumi nakulabako ng'okola kabala okusalama road yawo nga wakatandika okusalama road yawo. Namanyi ebbanga lye nasuulira mu bbala eyo. Nga bampa 2,000 nenzinywamu soda naggwawo nensumagira bana bakera okulongoosa nenzuukuka nga naabiranga na mu bbaala. Chumi TikTok eno naye kuyambye nnyo. Ate ennyambye nnyo omanyi lwaki ekyo nakyo nakibala nzalo lumusebo gayi gwe nagamba ku TV nkyazaako walayi bakyali bange muwogana nnyo walayi bakyali bange ekitegeera ba presenter abasinga bonna bakyali bange ne baagana okunkyaza ndowooza owuliddeyo nankubidde simu kyemmugambye nze natuuka ku TV omusajja n'asazaamu sho mbunoki oyo nentuukera ku TV endala nga nange ekivulu Fibi nankuba ekikono mbwe temunalaba yatadde akatambi kagamba ensi eno nze njiraba nembireka bulesi nangamba naye Mukama ensirika
kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira. Prime Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prime Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prime Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kya Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prime Touch, where beauty meets precision. Olumundu agamba omusajja wa ku Spark TV naye kati bangamba yavaayo bamuyita Alex. Namugamba nkyaza nanga time yo tennatuuka. Nenga time okutuuka ogenda ku TV kyetaagisa ki. Ale ne yalingambe nti ssente nali muwadde. Kwanze kuva ddanga mbeeramu ne ssente. Yagamba atya? Time yo tennatuuka. Kyannuma kati nenkolerera time etuuke. Njikoleredde etuuke. Naye ate ndi musanyufu kubanga bennyambyeko babakyaziza ku TV. Era banga akyaziza nze. Ekingala ni bogamba 10 boko gwelya mbanga nza akoze ki? Alidde. Era time ebetuusa. Ate 10 okkiririza muntu. Ate Mukama yakuwa omukono nti gokkiririzaamu ayitawo. Nze Mukama mulabeko nga akola. Abantu bampisiza bubi gwe Alani. Bampisiza bubi nnyo. Nyina abawala bempitako nga balinga banvuma tobigula nenga muyitako ng'enfuufu ebulamu kuba ku kabina nga nze ndi mu mmotoka full tanka sina nagendaga. Esse enkuba. Muno obulamu bw'ensi toggwanga mu ssuubi. Nzaani ayimbye oluyimba. Abaana bonna abankodedde challenge bakabisi sinabakubirako. Nate be nakubidde tebannakola. Kankulaga oluyimba olwo okumanya luyina impact. Tebannaba kukola. Baagala kunsuula. Bani? Abatannakola challenge. Njagala oyimbeko era. Oluyimba ogenda luntererako. Olaba ne TikTok yatandise oddoleta. Okutte gobba kati njagala teekayo sound. Olaba challenge 10 ezo. 13. Tulina okudayo wa Riley tukole ekifaananyi ky'omwaka guno. Nzizaayo era nze siddayo mu bifaananyi birala. Tugende wa Riley. Ntwalayo ddi. Ngenda kwogera naye. Anteekeko. Ekyo ekifaananyi okimanyi nakyo kyennyini yiiti. Nakiraga jjajja. Olaba sasa baati bonna baakoze challenge. Kati omanyi lwaki ono omwana yakoze. Wendabidde nti ndi star. Nze neegombanga Sabbaati. Ne simulabangako. Simumanyi. Kakati time Alex gye yaŋŋamba ndowooza yeena. Nalabye Sabbaati nkakozemu nedduwe. Nze Sabbaati mwagala ne nali simulabangako. N'ekumi wabigudde. Ate mbigulira mu ddakiika. Osobola okundaba nga mbigula eddakiika eno eddako nondaba nga sibigula. Kabina kaseerera. Kimi oluyimba lulungi. Naye yakozemu ensobi nangeza ku kapere. Nataddewo kapere ng'azina nange n'ateekawo. Ani yaguwadde n'engato? Pretty Banks. Ani? Pretty Banks omuyimbi. Naye omuwala ayambala engatto yasobola n'okukuwa obutwa. Nayambadde engatto n'empulira nga nze nantuuyanye. Amaanyi nga gampedde. Pretty Banks. Ne Pretty Banks n'agibeeramu n'ayimba n'akola ati n'awanika amagulu. Oli manjagala oluperforming ku Serena. Ewa Spice Diana. Ku Friday eno. Ku Friday. Manager roja wamugambe. Nkana genda mugambe. Mugambe performing emu. Ne Serena ya dress. Genda ne dress wala ibigenda kunyuma. Anti kati. Tunoja kunyuma. Anti kati olaba. Olulimbe ngeri gye lulimu. Nsobola okufuna olugoye nga nenyambala nga bwolaba David Lutalo. Otya David Lutalo. Obupale obwo bumpi bumutema
abanga ava sogola omwenge tobamanyi obukoma muno sobola okunyuma omanyi kati gwe ekikuntiisa ku Serena omanyi sisiina ngoye ina kubira Lex kubira designer njagala engoye za Serena jampimeko tuina gundi sirirejjula nje kupa what is that Jaka how are you Jaka naye ayagala masanyalaze kunze ne Jaka tuyize yakazina oluyimba challenge muwadde mitwala aga ani Jaka buli yankoledde challenge yenna olaba lwaki nekoledde challenge mwaka kaduresi abankoledde challenge bamaze bateekayo nagalaale nanyize nnyo Ivo official nakola challenge yadde okuteekamu eggono gwe gokutego ba dansa omwana yannyambye omuntu omu koko must shine yanya atya koko concert yange soka yiye sente zivaamu zizi soko nzine mwaka zina kabazinye ngovu yambadde dress keka konna anange nze nondekolezaako niweekozeeko oba ninnya katebe tebagenda kulaba kamera mba muyiseeko kati ondaba gwe gokutte goba yantamyatamyedde byokukwana kajjeeko nyimba kapera nze njagala nga weekozaamu yagala kubba luyimba lwange naawe ndowoozezaamu lwaki nzina oya kubba luyimba lwange Saala ani abba oluyimba lwa Saala ompisaani Saala eri erinnya limpita abamma era situnula mabega akayayita Saala situnula mabega yongeyo bweyongezi naye kuba perfume owunya bulungi perfume nzigatta nekubanga 5 cocktail okola cocktail perfume yes nekuba 5 okundi ayina ekivulu Jaka Prince Jaka Prince Jaka ayina ekivulu Prince Jaka mwaka teba jje wano mulete wano Prince Jaka naye Prince Jaka none wamubeererawo kivubuka gwe mumosimbira amannyo gwe ate gwe negendereza gwe mu mulenzi gwe kiimugwe owulidde bwambisizaamu amaaso amasembe zeeno ono omanya amasimu gankubidde okuntuukako omanyi mutambuza nemugala nsanga wano ng'ayagala amasannyalaze aba yakatuuka nenvaawo lindako Jaka ayagala amasannyalaze go tolabika kati enaku zino wannakadaama mukazi wange tomumanyira tewali mulimu gwatakoze nze okuva natandika okujja mu industry blisha mulaba akola naye siraba ssente oba akolamu ki natuuka newaabwe ani yakuyungudde nagenda newaabwe ndabo balinawo kyagula nga walayi tewali azimba tuli mu kuzimba ekisoboka ate mwepimire bana kati omanyi ki nti oba ennyumba ejja kuba yakamala okugoofe tekisoboka kola ebintu ebibagattako nammwe Jakabuuza ku bantu abandabako Prince Jack here nga ndi musanyufu okubeera wagijjewa Jaka nsaalira ddala saala bambi ojjedde ku booda Jaka si muvubuka mubi muvubuka mulungi muvubuka mulungi ate kati mba seetaaganga bano seetaaga badansa olaba dansinga bwati seetaaga badansa olimba tosobola kubeera n'agiswaga n'otasaala nze oyo omuwola natuukayo mugulako ebintu olukamala okufuna wuzo gwe tofunye nemuga nnyabo naze kugula kaviiri tosobola kutunuza mu byokusaala era yeebale nnyo okuba nga olina eddiini wafunye nesogojjeko enkofiira eno omutwayiza olowooza byenjogera te bana ijakosa kati Jaka oli musiraamu ndi musiraamu kalate lya Jaka dikola sente Jaka lya ffene Jaka fruit ola Jaka newunyisiza nnyo okubanga nsaalira ddala mukama wange buli lunaku shoyo mukama akuteremu obwangu chumi ye MC of course alina okubeerawo kiki kyoyogera muna bakola show ne bakuyitanga abayita sponsor kati golaba oli mukiti kirala nnyo kati jjukira ate ndi muyimbi era ku show yo njagala muntereka amafuta kulaki nkoliko nnyo mba sinayimba nga mumpa ssente nga 25 nogwe nnyini omwezi ojja kujja next week jangu tukole interview enetiketi meka mukama wange
Enji? Ne tiketi meka. Ate nkuwadde empewo olange show. Ate onsaba tiketi. So gama katukolewe kitesa. Kino kye kisinga. Olimba. Aba omugaga wakuwa. Kirimu emmeeza nga ziizo. Meka nga 5. Ekyo kikolo nnyo. Show yajaga njagala obeereyo. Kena kubaayo. Njagala oyambale dress. Ne bannangonsi baba nawe yagala kunkwana kingambe. Dress osibya ku dress. Kubira abazikola bazindeete. Naye kimyaka. No spicy dress. Wakoze challenge. Mama agala okunsuula. Wampade mitwala ana. Kati kyengenda okukola ayani ogenda kunfunira emitwalo nga 6. Nyina nga buli TikTok amuweereza kasanvu munkolere challenge. Ko kati mwaleka mwagala sente. Nyina abantu besitayina kusooka kugamba nga gwe oluwulira ekyo ekintu mu surprising ko surprise. Yes, we surprise you. Atengira bwe kisana. Kitegedde ebintu byakwatagana. Yes. Kitegera. Yes. Era tukowola abantu ngenda kuba mwezi. N'abali mu industry y'okuyimba. Be checking benyweze. Wayimbidde nno ddala. Batandise n'okuwuga. For the first time Chumi yayimba amajjaka olumba tewaluwulidde. Limba lulungi. Chumi nayo yaliko nga screen saver yo. Nze. Nawo nali mu ntebe zange. Ennyumba yange wansi nateekawo tails na wana bwe bati. Mba njagala nnyo obunnyogovu. Kati olaba nze okuma naguddewo ne YouTube nze yabyegguliddewo. Just nze kyentidde ennyimba z'okubanga teziri Spotify wiki. Kati anti ngenda kubikola. Gwokutte gobba. Nze nga tebaluleeta. Tonaluteekayo. Nalutaddeyo naye tebagireete. Leeta. Akaba babalubbye kati. Awe simu tonagitegeera. Simu ngitegeera. Simu kyeyo? An iPhone. Mulenzi gwe. Sinagitegeera. Leba naye. Wano wangi. Abo bwadda. Luno 9 days. Nalutaddeyo. Nanga tebakomentinze. Abantu nga balulaba. Nakowerera donnada tonyumiza donnada. Omusaba data kunyumiza mbaga. Tuli ku mbaga kusubiza nziga. Oyo doni wambwa. Atamata tumulirana. Tumulaga kitone kya desire. Yavumya dda mulirwana. Gwokutte gobba. Wewe. Gwokutte gobba. Abasire queen bagenda ddo yagalirako. Nnyo. Wabula kubaka tugamba oli sire queen oba oyina ba akazina akiwano nga weekoza. Azina akwata mu Kolanga nze Vixen. Gwe Vixen. Kola. Jaka Vixen. Anti mba ntaddeko galubindi. Anti yino mala nozijjako. Anti wano nvayo nga anko. Bampita anko. Demikom chim, demostive anko. Nakowebya dondada, tonyumiza dondada. Omusaba data kunyumiza mbaga. Tuli ku mbaga kusubiza nziga. Oyo doni wambwa. Matamata tomulirana. Tomulaga kitone kya desire. Olimba. Yavumya dda mulirwana. Gwokutte gobba omujja musenge. Gwokutte gobba. Kikyentegeeza mu ekyo gwokutte gobba. Omugagga yenna bwakusemberera. Fuuka malaya. Olimba. Omugambe saagala bigwa mu mukwano mpa $2,000,000. Nati akuwanawo wakuwa. Tekisoboka aishe nayimbyeko. Omanyi abawala be bakakozesa nga bagagga babakozesezza. Nga tenda kyamufunyemu. Ennyimba lulungi. Njagala Jaka abeere mu video. Video. Kati olwa netaga Vixen. Njagalayo modo z'abantu. Nga balinga Badoni. Njagalayo omuntu ng'alinga Lwasa. Oyinza kunfunira ani ali sagala Lwasa yennyini. Omuntu ng'afaanana nga n'embeera za Lwasa. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 7266 682 953. Teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor.
A world of beauty. Ndabisente. Mpuli azizitowa. Azibumuze. Neyo bolaba. Mba ndaba naye nga ndaba kitono. Obala kitono. Bwoba tuwasookako kubba tozambala. Otasokera mu bubye. Where do you buy your clothes? Wensanze wengula. Oyambala obupale obulungi. Osobola okkiriza nti yeno engatto nagigula Masaka. Ewamu. Wenalinayo mu Steve She Masaka. Gye nagenderamu ku stage. Naye engatto bampeerako garanti mbisima mwaka gumu. Tefa tegira kati garanti nebuuza abasaako waaki ate bakimanyi. Timbaland. Ya ddala. Ojambadde. Agiruddemu. Egenda ezagigula zigenda zigula. Jaka ku shoyo. Weeteeseteese otya? Nnyo neteese nnyo bintu bingi. Tulinayo ki? Sheri luddawa. Eri ku Papa Sport Makindi. Uli wano hayo banengenda eyo Papa tuli wa Papa Makindi. Anti chumi atya mu Makindi. Buzibu ki? Bamanda restinga nnyo. No kati no sikyalina. Omanyi basseeko ne number plate yange emmotoka. Bagikusikiddeko wa? Baginsikiddeko awo omusajja mbunganya omuviira. Naleeta abasirikale ne mugamba itsoke. Kyoyagala. Ngoganya omuviira wa? Mbu tayitawo tajjaawo. Kati neebuuza era yaza okugijjayo emmotoka nga siriiwo era nga bwe yansanze wendi. Yavuddewo ate. Era ngenda genda ne looya wange. Oyina looya? Yes. Namuyitani? Era muwala wa maanyi ojja kuddaawo. Mugambe basseeko emmotoka yange. Aliwo looya wange. Soma. Shaira Geno's daughter. Kati agambye ati? Nenda mukubirako mugamba badde sinabi mugamba ayogera luzungu. Nja natuukawo ajja noga setagisa kujja. Awe order. Nawe noina amaanyi ku ground. Ate mangi nnyo netegese nnyo Alani. Kati njagala bannwanyisa bonna nange mbalwanyiseeko. Ate mu baana mmwe ate olaba Alan Cruz. Nebaza Mukama nti ne industry yakyuka. TikTok ena kyeyongedde abayimbi okubalaga. Okimanyi lulinga Kingsa atasobola kujja kukubuuza alinda gwe omubuuze. Spice tasobola kujja kubuuza alinda gwe omubuuze. Obadde okimanyi? Sagala gundi ansembere kuba musingako. TikTok bwe tukwatibwa ewamu. Abana bameka bakubye yiti. Bameka 10 nteekaayo nakubira akasimu nogamba bwaba yasabye nga kivudde mukamwake sente ziggwawo. Muyimbi akuwa emitwalo 2 ne gaggwawo. Naye ate omukwano tegukola ki? Teguggwawo. So kintu kirungi nnyo kuba kati ne Jaaka talina maanyi gansemberera. Naye olw'omukwano nze nyina abaana bensasuza okunsemberera. Anti kati bo bakimanyi beŋŋamba kati njagalayo tokimanyi njagalayo sente naye obumu kigatta kizaawo embe nze wandabye wazaira baby. By the way tuwumulemu tukomawo otunyumiza ekyabadde wazaira baby. Tuwumulemu ate tuwumulamu tutya? Tugenda kufuna ku lwendo lw'amazzi. Baleeta amazzi. Esimu kasiakano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri original. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Abalala bale baagala baana babalogo ng'obeerawo ng'omwana w'omulogo akwagala. Mwana wa mulogo yagala Kim
nga taata w'omwana oyo musawo muganda wagamba Kim omukwano n'agaana yeeraga ate mwangamba azalira kumwalinga aliko basponsa buli mukazi amwinamu omwana nenga nange kabe kyokka wamugamba bafiirwa omukisa kati Kim ne bwonkubira amasimu ne bwogera ku poliisi bakwegayirireko nawe togendayo yadde okuwa time eyokulya mulangi yamugamba namugamba Kim lwaki sikuwasa n'ovaawo Kim yeeraga mbu ye business woman simanya maani simanya biki ngamba kati owulira otya takwatagana naawe kati njagala abantu bakumpereyoko ku ssente promotion nyo twalulimba ku radio ku TV yamwe eyo tebajja kunsaba ssente nyingi telefine ajukira kabaka njagala nnyo Chumi wavaawa Saudi Arabia Saudi Arabia walinya nnyonyi je nava okujeno gomba ate eri wavaayo ddi ewa Saudi Arabia Saudi Arabia wandibiro ngenda namba abantu bali ku ssente tukole bama abalayi bafa soko gambe gundi mzadde wange ne lwakitampa ssente ma Fatuma kamukitampayo ssente nenda kamukubire walinda nfagule case kamukubira jati Fatuma mukubire njagala mukubire omugambe I want to say money right now ayiye ampereze sente happy new year yeah ane ali online simena kumanya bwa tali online nkubira muwala we Amina ya ampera sente Amina ya wereleza kubira Amina kale no bana emikwano jonga giri Bulaya wena emikwano je meka bali Bulaya ngomne ekitundu amne ekitundu wena yani enkowa ekitundu kyechi njagala nga tomina ko Luganda tumwenda satu musanvu mama nesimu tali mnya bwa chicho oyine chicho kabuga oyo no bamu obutuuze Netherland era simu yange ne bagibba simayo ba nfuna ndaga muntu arani okitege kale singa tumaliza show afuna nakola ero 10 tumalize n'oluyimba lwaffe tumalize n'oluyimba luyimba lwaffe bantu bagambe platforms kuba balunonyiza abatamanyi twatadolyo abatamanyi chimi yatadde oluyimba genda olunonyeko baluyita Gokutte space gobba Gokutte gobba jaka ya bani by Uncle Chumi Brisha Uncle Chumi oluyimba lwange luli ku YouTube jaka mkwano gwange yes adali ngina kwogera ngoli luzungulufu this is my brother kale sobye ebyo bannange luli ku YouTube luli ku Instagram luli ku Muno Watch Facebook wonna TikTok library mufuna oluyimba lwange ba promoter kusinga ddala njanyo show ze Bulaya kankubere kimondi omusabe show ye Bulaya antimbe doza abantu bayinza okujjula nabanji abantu Bulaya banjagala nnyo ali online kale sagala kusuka kwa no nako lwalero mbadde ne Uncle Chumi the most uncle yeah man wale kubalimba lwakabi era oluyimba kikenta nalwogerako yadde kulusongako nukankubira chicken yo natubulira yadde nga tegwe nakubira musimu ba TikTok abona ne Sheila Price aba naye abana bayivo saba kubira bakoko saba kubira kuliko abana ba Anji ba Sharon bali kuno sibakubiranga n'abayimbi bonna buli nalikoledde ku challenge Bava Peace Pit Banks Jowiranda bonna bankolere chicken Chumi ali wana ayomba anti tomwagala ni Chumi MC Chumi uno inze Uncle Chumi lwaki chicken oluyimba lwange lubera lu frontinga lwaki tobato nalunkolera linda konso ke kuyimbire na mugwe Wokutte ogwa oyocheza yimba tuwulire Wokutte ogwa kati jukira chicken nagala nnyo gundi kati yagala kugwa bugu ekyo gwe Wokutte ogwa ekyo Chumi kankubulira amazima
ebyaddala sisobola gaana kukolera kubanga gwoli wange nekugenda kuziro nina ebintu ebimpuuba kati nze golaba ndi eno olaba wakoze olw'embalaasi ng'olwangere lwasoose bikuwuubira ku ndala kati kino chicken kankigambe kankusala ekirimi bw'obanga olina ebizibu bikkirize nga obiwuubire ku banno kati ate ekisinga okunnuma mwana nakoze olimba olikyali wange mwana ate mwana nsonyiwa njagala kati okutandika n'enkya nkukolera video nani stop video nga 5 kati katugifuule ensi yonna ekuya tuli ku interview nfuna just ebinkwata kati ndi eno ndi mu haso za permit noonya permit mwana bulijjo nvuga emmotoka nga sirina permit bankwata nnyo kati njagala permit waguze emmotoka muganda tonnagiraba mpozi sinakuvugamu tonnaba kunvuga yasenguse abeera najjeera kati obeera najjeera wana ekyoteekoze sinajjeera kyanja banya kyanjeera era kituufu osula nabagagge wasulayo bad bulaka nedda ekyantutteyo waliyo abaana balina obubina obunene gweva ku simu yange musibe bulungi wamma mweraba that's Uncle Chumi for you thank you for coming thank you Uncle Jack nakusomeza kameka 25 papas sport machindye kale musibe bulungi mweraba awonna wabaze GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa steam bath sauna ne massage kwosa aerobics byonna afuna bya bwereere tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meetings z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwamuludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owano kusumbukana n'amadaala ku GNS Plaza kuliko ne ofiisi za URA gwe wenna yagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala Yucha Kids Corner ebintu by'erina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743-97-61 oba 0765-52-00-38 jangu otulambuleko ozuule ekipya esi mukasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple Origimo ate nga balina n'esina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduuka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'akabebi tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72-682-953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.
kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira. Premtouch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Premtouch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Premtouch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kya Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Premtouch, where beauty meets precision.